mu mbeera eteekeddwa okuba nate nga kitambulira mu lunaku olwaleero okusobola okulaba nga twetaba mu nteekateeka ezigenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 31. Tukulaze bizze bitambula bityo okuva ddala mu ggwanga 2012 okutuuka olunaku olwaleero mu nteekateeka eza Vision Night. Katobe nate bye tukuŋŋanyiriza okuva eruuyi eyo. Nga tubala lwankyalo okutuuka ku lunaku lw'okusaba okumalako omwaka kwa Vision Night okwokubawo nga 3 December ku Lwokutaano lwa wiiki eno. Leero tusazeewo tukujjukize ku nkuŋŋaana ez'ekika kino ezizze zibaawo. Olukuŋŋaana lwa Vision Night olutegekebwa ekkanisa House of Prime Ministers International buli mwaka lwasookera mu kisaawe kya Bati Valley mu mwaka gwa 2012 ng'era mu kifo kino mwalimu enkuŋŋaana eziwerera ddala 3 nga zino zaava mu 2012 okutuuka 2014. Ababadde bagamba bikusazi Katonda agenda kubalaga nti ye takozesa abantu loosi kulengereza Yesu oba otegere kye ŋŋamba. Olukuŋŋaana lwa December 2014 lwali lw'amaanyi anti lwe lwayingiza abakkiriza mu kyamagero kyabwe ekya 18 Makerere Kikoni okutudde kati ekkanisa eriyo abangi emyoyo. Mu kusaba kuno omusumba Bugingo yasabira abakkiriza omukisa n'obuwanguzi wakati mu kusoomoozebwa okwali okw'amaanyi. Amaanyi geeyongera mu bakkiriza omwaka ogwaddako era mu kusaba okumalako omwaka gwa 2015 18 abakkiriza baazimaamira n'ebisenge ne bituuka okumenyebwa nga buli omu ayagala okweyolera ku mikisa egiri ku ttaka lino eriri mu kibuga wakati. Bingi byatuukibwako wakati w'omwaka 2015 ne 2019 ng'abakkiriza bajjumbiranga buli kusaba okwali mu kifo kino ng'era baalinanga ebitabo byabwe ebyokwolesebwa okutuuka ekirwadde ki COVID lwe kyazinda eggwanga mu mwaka gwa 2020 ne kiwera enkuŋŋaana ez'abantu abangi. Wakati mu bakkiriza okulwanagana n'ekirwadde ki COVID ekya ssekoligo ku masinzizo bangi baatandika okuggwamu essuubi olw'okulowooza nti olukuŋŋaana lwabwe lwa Vision Night omwaka 2022 lwali si lwakubaayo kyokka nga baalina ennyonta y'amaanyi ey'okusinza. Katonda asobola okukukozesa nga gw'otunda hardware ewammwe seminti wo ng'awera emitayimbwa gyo nga giwera ebibaafu by'otunda nga biba bya ddala emirimu gyonna gy'okola nga gikuwa omukisa nga naawe ofuuka omukisa eri abalala naye ng'abantu bafuna services Katonda aba ali mu kukukozesa. Mu mbeera eno omusumba Lozias Bugingo yayanja ekipya era nga kino kyatuumibwa scientific ngeno yakolebwa mu ngeri ya byewuunyo anti byonna ebyali bigenda mu maaso abakkiriza babifunanga butereevu ku Salt TV, Salt Radio ewamu n'emikutu mu